collecting income tax. Kano sange edduuka ly'omuntu nga lirimu abalwana bali babiri. Bw'osaba license ey'omwaka ekkiriza omuntu okoperating edduuka yajja amugamba nti sasula income kino tax kati ne tubeera ku ground nga tulwana. Ensonga endala ebadde y'abantu bemuwa okukola emirimu mu valuation. Nja bawa case study waffe basindika value wa property tax naye kumpi emirimu ffe twagikola yazze alowooza ekitundu agenda kikoleramu weekend naye ate gwe musolo gwetaaga obwegendereza okutuuka ew'omuntu n'omanya enfuna ye ayingiza ate ekizimbe kikola kitya ebyo byonna naye olw'okuba ye abaali bamusindise baali bakamaabe kuva ku ministry n'abakozi baffe abamu ne batandika otiisibwatiisibwa n'abakulu owaayo olinnya mutenda yagondi kakati ebyo kyekituleesa mukama waffe tulabe ensonga ezo nga tubeera streamline tubeere n'ekintu ekyetusobola okutunulamu ne tumanya nti wano we tulina okuddukanya emirimu mwebale nnyo basaba ne banyawo. Bammeeya olwo alina kyayagala okutangaaza mu lwebuddu batandikiriyo bammeeya olukagga nga tujja tweyanziza nnyo mwali bonnalwima yanziza okututuusa ko mu paalamenti tuli bammeeya twali tuwulira mpulire paalamenti naye ke tuzze obusooso obaolyawo kisoboka tuyinza okujja omulundi omulala. Ensonga yaffe tulese wa leader of opposition ya kubeera nti ffe ba local government leaders tusanga obuzibu obw'amaanyi okutuusa service delivery mu bantu baffe. Obuvunaanyizibwa bwaffe nti ffe ffennyini gwolina okuteekako ku lulimi lw'okusaako kasukaali okusobola okusikiriza abawi b'omusolo basobole okuwa omusolo ogwo gujje guddukanye tawuni councils ezo. Naye ate sente bwe zisoloozebwa nezisooka zigenda mu gavumenti oba nesooka ezeewola nze mpulira bano bamanerenda abatuwola tubawa n'amagoba naye gavumenti yeewola sente zaffe tetuwa interest nezikomyawo nga wayise ebbanga ddene nnyo nekireetera okulwisa service delivery eri abantu baffe. Bono ne balowooza nti ffe tuzirya bagamba oluguudo lubi naleba ompuuga gyosula nalebadde oluguudo olwo nalukola dda koolaasi naye munnange ensonga ze zino ate naawe oyinza okuba obaddeyo ng'omanyi meeya wange alya sente zino n'olwekyo zireese mu maaso go okitukolereko nti sente nga bwe tuzisolooza twagala tuweebwe obuyinza tubeere nga tuspendinga sente zo kati gavumenti yo weebeyingiriramu ekole follow-up egambe nti mwazisaasaanya mutya naye buli kintu tukikole mu budde. Mujja ne mulinda sente zijja kootale naye n'olinda bwe ziba tizijja zimanyi okudireyinga byebizibu tebirinda mu communities. Oluzzi lwafudde ono oluguudo lwaguddemu nekuba yatonye ne lyekutulamu abantu tebakyayita kati ng'olina okulinda ate emyezi 3 sente nezirikola ki nezirijja ate bwe zigenda okujja nezijja ng'eyasuubira tugeze sente z'enguudo mwasuubira nakingira tawuni council tugeze oba miliyoni nga 6 koota ate nezijja miliyoni nga 18 oba 10 nga tezikola na nguudo 2 mu budget mulinamu enguudo kumpi nga 18. So byebizibu byaffe ebyo tetwagala tubeere bammeeya ba mikolo naye ng'abantu bajja baleeta ebizibu byabwe ku office abalwadde bajja abakyala abafiirwa babbaabwe abaana abatasoma tugamba ffe tutuukirwako omuntu owa wansi asookerwako ddala ate tosobola mubuulira era mukoze nabuli okwogera omusaala gwaffe ffe tetubabuulira tufuna 38 emitwalo bo bamanyi tufuna sente nga zaki za paalamenti batuyita na omubaka. So kati nze kanga ngenza okuyimba nga ate kenzije mu kivulu kenteeka mu bantu bannange naatuusaawo nolwekyo mutuyambeko ensonga yaffe eyo n'ebirala bingi. n'abalala yakyagala okwogera mu bufunze ngamaffe leader of opposition abaffe ba parliament n'amawulire nabwe twali mu rumwene nze Ssentongo Salibazitakyezaala nze ndi meya w'Ekokonjero Town Council of Bigwe District. Ebimu oba ebisinga baganda nga byobulimi naye kyendagala eddoboozi endagala nange okugattako njagala gavumenti oba tusaba gavumenti ensonga eno eme gitwalanga ya opposition oba
abali ku ludda oluvuganya oba olwabula wabula egitwala iti ensonga ya ggwanga lyonna kubanga enguudo ne service delivery gyeteekamu wansi eri teyawula wa kibiina gundi oba gundi. Twagala gavumenti etutegeere bulungi nnyo kubanga tuba tugenda kukola ekisingako wano okulaba nti ebimu paalamenti bwe yayisa naddala okukyusa ekibaddewo ekyokukuŋŋanya ssente oziweza ku disitulikiti bweziva ku disitulikiti bwezijja mu central mu kittavu ekyawamu ate bweziddayo eri wansi nga n'ebiseera ebisinga ezigenda si zezidda. Njaku ekyokulabira kuti Mbogodo Town Council financial y'omwaka gw'ebyensimbi 2021 twakuŋŋanya miliyoni zaali 9 ne batuddiza miliyoni 25. Kakati esente ezindala ziba zalagawa nga ne town council zindala zakuŋŋaanya ate oba oli awo nazo bazikendeeza. Eddoboozi nawe okuba gavumenti oba gavumenti ya Uganda nti bino tebabitwala nga byakuzannya okusooka. Ekyokubiri tebabitwala nga tebabifuula kyabufuzi nti obanga tuze wa Mukama Freedom of Opposition nti kino kya kibiina kya tuvuganya era tuli mu katemba. Tetuli mu katemba service delivery kubanga buli omu wansi oba NRM oba waki buli omu ensonga mukwatirako wamu. N'olwekyo nsaba era nga nebaza Mukama waffe okutuwa platform eno era weba nnyo balire ddala baganda bange ne muganda ffe atukulembedde ssebo tukwebaza ne minisita waffe kubanga mutuwadde omwaganya buli mubala nnyo babalire ddala. Neyanzingi amanya Olusimbi Sambule nakifuma Nagalama Town Council Mayor. Okusooka kwa byonna nebaza honorable okutuwa omukisa guno okuggyako mu maaso gammwe okwogera ebizibu oba olyawo bitusinkana mu zi town councils. Nze ngenda kwogera ku kyensonga ey'ettaka. Olwaleero ensonga y'ettaka mugiwulira okutta akati naye ng'ekituufu kiri nti ekyo bw'ogenda okyetegereza kiva ku nsasula oba olyawo ebisaasi gye nakola ensasula gye mutusasulamu emitwalo 38 olwaleero abazze ku town council kuba tulinayo area land committees oba bakapwero si wano balina okujja ku ttu bwekiva ku ttu kijje kwefiri owali akakiiko ketwaliise nti akamaliriza ate nga nkabaako so mu mbeera eyo osanga omuntu nga azze nga yeefudde omugezigezi ajja kujja nga ye mugezi agambe nti nina acres 5 ekintu kisale ng'okizza sayidi eno ngenda kukuwaako eka y'ettaka abaffe gwe bw'obeera ng'ofuna emitwalo 38 ng'oli alina kyaleese ekyo okola otya. So njagala gavumenti eno yeetegereze lwaki ekibattaka kingi abantu baffe bakaayana omwavu tasobola kusinga kubanga omuntu alinamu akasente ajja kujeera kuwa akasente ate nga naawe okeetaaga ekonomi mugiraba tuli bubi nnyo nga Kagawa bagambye tukola busente obwaffe ne tubuteeka ate mu bantu. So ebyo ebigambo byange eri gavumenti neyanza nnyo neyanze mukadde waffe tweyanziza nnyo erinnya Muwonge Tom neyawa Kasanga Town Council. Ensonga endala gye tutuddeko essira y'ensonga y'okugaba emirimu oba tenders okuva waggulu ku districts nti osanga abantu abo nga baweereddwa tenda bajje bakole okugeza okuzimba ekizimba oba ebisulo by'abasawo ku ddwaliro naye abantu abo baba bavudde ku district ate nga kitukakatako ffe okukola supervision naye n'osanga nga bakola omulimu gadibengalye olina okuddamu ate owandiike oripotingire district ate taking action. So ekyo kyongedde okuzingamya enkola y'emirimu mu bulungi bwajo. N'akalala ak'okusaba etteeka oba motion yayisibwa bannaffe abatukiikira mu paliament bonna nga tewali kwesalamu ey'okuzza okuleetanga ensimbi eno ze tuba tusolozezza nti twagala sente zisigale. Lwaki osinkana embeera nga ya emergency naye nga town council nga talina wadde sente eziyinza okukola aka emergency ng'okugeza ebigoma biyinza okuba mukulu nga terikyayitawo enkuba ebadde etonnya ennaku ezo ng'abaana tebasobola kulosinga genda ku masomero abantu tebasobola genda kukola naye nga town council terina busobozi bu addressing nsonga eyo. Kale no tusaba gavumenti oba ministry ey'ebyensimbi
etuukirize ekyo ekyasalibwawo Parliament olw'enzirukanya ennungi ey'emirimu gyaffe mu town councils. Once again, Kayono Laula Bashir, Mayor Kajas Town Council. Honorable Tuli Pasami for you. So Bilanti, Siweru Napo Rusose, Atela Siweru Sen. Era Nevazanyo, the Honorable Narima, our Member of Parliament for Akiso District. Nti Fenga Abavudeyo, Tubate Tugezesa, Tulinyoko Muflambeni. Tulabe n'abalala bwe banaakolaki bwe banaatuuka. Nzikiriziganya nti bingi nnyo bye tuleseeyo bye tulaba nga biri wansi ng'ate era bisaana okukolaki okukwatiza waki awamu. Kati bw'otunuulira duplication of leadership, for example Kajansi Town Council mu kisanja ekiwedde yalina ababaka ba councillors 26. This time all around, another councillors atano over bid. No sanganga a chalo chiki dua chalo chimu, the way sang a political chairman, political councillor babidi, the way sang at Wariochi, friction. Tokanga is sentence in university put in Zawa. A chains of Gondole song and Oyona, but member of Parliament of Yambe, now Tata of Fat Kulendera. Nti. Ekiteeka nga bwe mwalireeta mulume, let us believe nti Parliament ereme kufuuka kikola ki kisekererwa, nti bye mwayisa bye mwateesa bisibwe mu ki mu nkola, otherwise ffe emikono egyaffe miki mikwate, kuba kati we tuli ne bwe weetaaga ekintu kyonna mumanyi bulungi nti etteeka teritukkiriza kuspendinga over 1 million nga meeya. Yote tokkirizibwa nti okutta akakadde okaseeyo okole ekintu. Tugeze omwala guguddemu, weetaaga ssente ezisukka mu kakadde katya, naye bw'okakwatira nti kamu n'ekitundu oba okataddeyo, kitegeeza oteekwa okuba confined to something, obeera mubbi. So nandirowoozezza nti mutuyambe muzze etteeka, kuba abantu tebeetaaga service delivery. Tunaatuuka tutya ku service delivery? Lwekuba nti wekigudde ekizibu ekyo kisobola okubeera electrified oba okwanukulwa mu bwangu. Nze nafuna ku muganda gusala n'emukulu ekyokukola, kubanga nina okugobera emitendera gyonna, ndabe nti tuguze ekigoma ategenda ku district wa procurement, you know, and those people ne procurement yennyini naye yafuuse nga bwe twabuuza whois abaawo, kuba agenda okukola ekintu asooka kwekenneenya ekintu kyenkola nina wenkikolera ki wenkifuniramu, bw'aba takifunamu takikola ki. So kati awo tukyalinawo obuki obuzibu, naffe mutuwe government powers tulabe tusobola okutambuza ki local government obulungi. Thank you. Abakulu ba meeya yakuwebaza ensonga zammwe zasimba era zibuliddwa eggwanga lyonna. Kyemwenda gwe mulina kwetondera muli bammeeya abava mu bitundu ebirondo ebyalonda opposition, ekyo temukyetonda kubanga abantu bammwe abaabalonda era bebawa omusolo ogwo gwe mwogerako obutakola. Mpera kwebaza minisita wange wa gavumenti ez'ebitundu Ronalima abadde eddoboozi lya mwanguka era eriwulirwa ku nsonga za local government, njala kumwebaza era yatukulemberamu okuleeta ekiteeso ekiwaliriza gavumenti okujjulula ekiragiro kyayo ekyokuwaliriza gavumenti ez'ebitundu okuzza ssente ku ssenta buli kiseera. Ekibadde kikolebwa baateekesa ekiragiro mu nkola mu bitundutundu. Bwe tumala okuyisa ekiteeso, minisitule y'ebyensimbi n'egamba nti egenda kwanguyaako. Situabagamba kwanguyaako, twabagamba kuggyawo kiragiro. Ndowooza obuvunaanyizibwa bwaffe tukugoberera ensonga eyo. Situbagambako nti banguyeeko, twabalagira kuggyawo kiragiro kubanga twakikubaganyaako nga kyabumenyi bw'amateeka. N'olwekyo tubasuubiza nti tugenda kukiddira, ate njala kusaba ne minisita wange ndowooza ogende mu kakiiko ka government ne public service muyite minisita w'ebyensimbi ababuulire oba ye etteeka oba waliwo etteeka. Ekyo mmanyi olina obusobozi okukikola. Ekyokubiri
tuze twogera bulijjo nti enkola eya decentralization nga bwe yateesebwako mu ssemateeka tekyakola. Obuyinza bwa gavumenti ez'ebitundu bwawandibwa ku buli nsonga, nayinza okubalowooza nti eggwanga terifaako kitundu. Okukyobulibwa kwa ssemateeka n'ebimulimu kuze kukolebwa mitendera local government katundu butundu. N'olwekyo okukubaganya ebirowoozo nga bannayuganda ku ngeri gye twagala okukulemberwamu nga kyalwawo dda, tukulemberwa mu ngeri ya bitege, tuli mu kuwonyera, si enkola entuufu. Bannayuganda baali bakola ssemateeka wa 95, ekigenda mu maaso si kyebakkaanyaawo. That was never the national consensus on devolution of powers. Ekikolebwa tumanyi bakisoma, ekiteekebwa mu nkola si kye ekiri mu mateeka. N'etteeka erifuga gavumenti ez'ebitundu, ekikolebwa gavumenti si kyeri mu buwandiike. Etteeka ly'ebyensimbi erifuga ensimbi, Public Finance Management Act, ekikolebwa si kye ekiri mu biwandiiko, si kye ekiteekebwa mu nkola. N'olwekyo ffenna tuvunaanyizibwa obutakkiriza bumenyi bw'amateeka, naye n'okubanja nti waliwo amateeka galina okujjululwa, naddala ssemateeka. Nze obumativu bwange buli nti Uganda yeetaaga ssemateeka omujja. Ekiriwo kipapula kya muntu ayita nakyo mu nsawo yakivungavunga, ennyukuta ezimu tezikyalabika. Twetaaga ssemateeka omujja ng'ekirimu kwe kukkaanya kw'Abannayuganda, nga consensus, kwe kukkaanya kw'eggwanga ku nfuga, ku nkola n'okugabana obuyinza. Njala kuddamu okubeebaza n'okubasuubiza nti nja kwanjulira kabineti olw'okugira ekiwandiiko kyammwe, ate ngisabe ewa amagezi ng'etugenda okukyanjula eri paliament kigobererwe wabeeko ebikolebwa. Mwebale nnyo. Okugjako nga waliwo ekiva eri bannaffe aba mawulire, njala bakwasa obutabo buno obulimu ebirowoozo byaffe, si ku bye tugoberera naye n'ebitugenda okulondoola, nga mulimu ne tugenda okulondoola ku gavumenti ez'ebitundu. Ndowooza kamukwase ssentebe yakulembeddemu ttiimu ajja kubagabirako mwenna mulawe tuyimiridde ne betulowooza ku gavumenti ez'ebitundu. I invite you for a kale tugira tugenda ku YouTube, link yeeyo mugende ku YouTube, Facebook leka eno simu ngenda gikozesa kuba bifaananyi. Yes, akyayagala okuwulira ekigenda mu maaso genda ku YouTube KI Mukulembeze official, oba link yiyawo wansi otegeere ekigenda mu maaso. Naye panaw ngenda kugijjako, gwayagala genda ku YouTube, simu ngenda gikozesa kuba bifaananyi.